Wulirira bino munnange birungi si birungi omufu bamumye essaala ate Kakwenza aleese ebyama ku maama wa muhoozi omutuufu. Mpuuga agezaako munnange okulimisa Bobi Wine obutalabika ku ballot paper 2026. Besigye ye munnange ali mu kkooti olunaku olwalenda ku z'omwezi nga 7 ate olukuŋŋaana olwa African Union lwo munnange lubindabinda mu Kampala era security muganda wange eri gguluggulu. Tutandikire ndowooza ewa Mpuuga. Mpuuga agezaako kubeera nga yeefuula omugezigezi. Muganda wange nti ye ensonga zonna azimulungula era ono kyakoze munnange kireetedde abantu okubeera nga beebuuza nti akolera ani. Ekyo kikyali kibuuzo gwakolera ffenna tumumanyi. Kati Mpuuga muganda wange bw'atyo atutte Bobi Wine mu kkooti. Ayagala kkooti emuganda okubeera nga yeesimbawo 2026 presidential bid. Munnange tuli mu kibiina ekya National Unity Platform era ng'olutalo munnange lubaluseewo wakati wa Nnyendo Mukungwe MP ne Honorable era nga ye Honorable Mathias Mpuuga. Ono no munnange agenze mu kkooti ng'awawaabira party president Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine, nga Mpuuga ono ayagala kkooti egaane Bobi Wine okubeera ng'alabikako ballot paper 2026 presidential elections era nga agamba nti munnange Bobi Wine ya violatinga party regulations, yamenya amateeka agafuga ekibiina ekya NUP era bw'atyo n'abeera nga constitution eya NUP tagigoberedde. Kakati Mpuuga bw'atyo munnange ng'amaze okubeera ng'ayogera ebyo lwali lunaku lwa Mande nga 6 January 2025 wali ku kitebe kya NUP e Makerere Kavule. Bobi Wine n'akakasa nti kituufu munnange lawsuit baagitaddeyo dda era nga agamba nti Mpuuga nga ayita mu personal assistant we babadde bamaze dda okubeera nga bateekayo omusango guno mu kkooti nga baagala Bobi Wine adisqualifyingibwe okubeera nga teyeesimbawo mu kalulu akajja omwaka ogujja mu mwezi ogwa January 2026 kubanga jjukira nti munnange mu mwezi guno mu mwaka guno rather ogwa 2025 tugenda kuba bwetyo tumaze okutegeera aba presidential candidates bonna nga electoral commission bwetyo ebakakasa. Kiba kitegeeza nti omusango gulina kubeerawo essaawa eno era Mpuuga muganda wange nga aliko ebikonge eby'amaanyi n'omusimbi omuyitirivu emabega we nga n'omulabuzi agenda osala omusango ogwo sinnaba kubeera nga katulabe oba kinafunagana n'egy'abakibalama maye nabagamba wano nti omusango guli gumu wano egimisango gyonna temuba just sometimes gibeerawo kubakubaganya bukubaganya temuba naye omusango tumaze akalulu gwe gamba nti bakubbye akalulu genda mu kkooti ogwo gwe musango wano e Uganda gwe musango era nga gwo ensala yaagwo yaweebwa dda 1986 ndowooza Museveni nga yakajja mu buyinza bw'ati ti eva kubanga balina plan nga alina kalakata Uganda emyaka 50 kiba kitegeeza nti ogwo musango gwasala dda ne results z'omukalulu zaayita dda nti okalulu kalina kusoma bwe kati kalina kubala bwe kati. Kakati Bobi Wine yakakasizza n'agamba nti bannange batututte mu kkooti era yatututte ye yali deputy president wa Buganda ng'ayita mu personal assistant we n'abalala era nga baagala kkooti munnange ennemesa okubeera nga neesimbawo 2026 bangobe mu woofiisi ey'okubeera okugamba bangobe ku bwa president w'ekibiina ekya NUP. Bino byonna munnange bizze bibaawo era obunkenke buzze bubaawo. Mpuuga eyali deputy president wa NUP owa Buganda era ne bamujja mu kifo ekyo olw'okwezibika obukadde 5 ng'akyali parliamentary commission ng'akyali commissioner wa parliament.
era nga olw'okwezibika obukadde 5 ng'akyakola emirimu nga Parliamentary Commission Service award scandal gye baateekawo muganda wange obukadde obwo ne babwewa. Kati Bobi Wine avuddeyo yavaayo n'avumirira ekintu ekyo era abadde nga ajja akivumirira ng'akirabanga okulya mu kibiina olukwe n'ebigendererwa byakyo. Munnange Bobi Wine era nga ayongera okubeera ng'atutegeeza nti external forces weeziri abawagampuuga bwe bali nga bwe kinti munnange ekibojjera ku lwazi kiba kyesiga omumwa gwakyo. Kakati munnange waliwo bangi nnyo abali emabega wa lawsuit eno era nga ekigendererwa kyakubeera nga bakyankalanya ekibiina kya NUP nga tugenda mu kalulu ka 2026. Nkugambye nti gw'oyinza okuweesanga nga NUP baagala eteeka amaanyi abo nga eri balina pressure gye baagala okubeera nga bakkakkanya naye nga bakimanyi nti definitely akakiiko k'ebyokulonda obaolio kajja kuba obujulizi nga balina we bajja okuyita bagamba nti kisoboka okuwaayo wano nti constitution yo ne tugitunulamu newankubadde nga tennaba kubeera ng'obeekakasibwa bwetyo ne bweti naye nga tusobola ffe okubeera nayo wano kubanga already ekibiina kiwandiise ate pulezidenti waakyo tumumanyi. Kakati Bobi Wine yagambye nti newankubadde nga akakiiko kano ak'ebyokulonda kagazeetinga constitution eya NUP erigale egamba kagikakasa naye nga tekayita mu mateeka nti malambulukufu. Bobi Wine n'agamba nti naye tugenda ffe kusigala nga munnange tugenda maaso, we shall move forward regardless. N'agamba tumanyi bulungi nnyo Electoral Commission ejja kukola omulimu gwayo naffe tugenda kuba munaye tulisitedde nnyo. Kati bwe banga nkukola reflection ku misango giri gibaddewo egy'abakibalama ne baani ku bwannannyini bw'ekibiina nsobola okubeera nga munnange neesigamaawo ne nkugamba nti ndowooza oyinza okutegeera wa gye biraga. Mpuuga ye munnange agamba nti ayagala wabeerewo obwerufu n'accountability mu NUP era nga okuteekayo munnange okwemulugunya mu kkooti ng'ayagala Bobi Wine agobwe kuba pulezidenti w'ekibiina. Ayagala nti Bobi Wine aleme kudominatinga kugamba aleme kubeera nga amaamira ekibiina kubanga agamba nti leadership style ye eyandamininga democratic principles okusinziira munnange ku Mathias Mpuuga. Kale munnange olutalo luno lugenda mu maaso kwe tugenda okusinziira ate okubeera nga tuloota nga Bobi Wine bw'atutegeeza nti alina okwesimbawo 2026 kitegeeza nti byonna birina kuyita wano naye already okusinziira ku byaliwo ku bibaddengawo nkugambye nti egyo giba misango just kubugumirizamu wano kuba wakati social media ekwata omuliro ne mudda Mpuuga tufukidde Mpuuga bannange Mpuuga kumbe eribbo balina gye bakkakkanyamu ko omuliro balaba biri byali muzikiri baani bigira byonna biri awo byetooloolera awo. Akasente abasajja balina okubeera nga bakaliya yagalagaana opposition erimu abantu bo nga baagala kubeera mu opposition ever nga tebakolerera kujjako General Museveni era nga abakolera ebitagambika. Eyo nga tumaze okubeera nga tuvaayo muganda wange ate olutalo luluno lukira abasajja Kakwenza alusitudde buto mulimu munnange n'okuvuma okwaddala wamu n'okusoomoza okugamba ebintu omuntu ebiyinza okumutabulatabula. Omanyi abantu bamanyi engeri gye banyigamu swiki zaabwe tebwe munyiga bwoti ojja mujjako. Kaakati munnange Kakwenza agamba nti Muhoozi agezezzaako enfunda eziwererako ddala okumuwa obutwa. Muhoozi ng'atuma abantu bawe Kakwenza obutwa era Kakwenza bw'atyo n'ategeeza nti okuva lw'olemeddwa okumpa obutwa lwaki tojja ekisangaani wano ku mulirwano wano e Congo helicopter weeriri nnyo ogende wano e Congo ekisangaani ojje nkunyumize bino biki mbwamunyumize kubikwata ku maama we owaddala Museveni kye yakola maama we owaddala kugamba taata wa Muhoozi kye yakola maama wa Muhoozi owaddala. Waliwo omuntu yatadde mu comment section ng'agamba nti nze mbadde mmanyi Janet yamuzaala bannange naye nabiwulirako ko kale naye muganda wange jjukira nti Kakwenza agenda kuleeta akatabo kalamba tugenda kuba munnange tubifuna tufuna omukisa tubibasomere batubuulire.
Jjukira Muhoozi yagamba nti ye ayagala okufuga Uganda ekimutwala ku bwa pulezidenti kyayagaza bwa pulezidenti kyekirabo kyagala okuwa maama we era nitubategeerezaawo nti mulowooza nti ategeeza mulala. Kaakati munnange Kakwenza wuuyo Kakwenza wuuyo kuba yali bajja okwogera byonna byasanze munnange naye gatifi. Kaakati munnange Munnayuganda ono Kakwenza era nga ali mu buwaŋŋanguse looya mulambirira Kakwenza ate era nga muwandiisi wa butabo Lukulwe Kakwenza Lukulwe Bashaija. Bw'ati munnange amaze okulonkinga fresh attack ku Gen. Muhoozi Kainerugaba era nga agamba nti Muhoozi gwe mulaba oyo agezezzaako emirundi mingi nnyo okubeera nga aburayibinga abantu bawe Lukira Bashaija obutwa. Munnange Lukira Bashaija ataluma mu bigambo bye era nga muwandiisi wa butabo agamba nti kino kituufu. Bino bye babitadde ku mukutu gwe ogwa X nako babadde lwa Monday. Kakati munnange mu posti gye yataddeyo Kakwenza agamba nti bannange nze gwe mulaba Kainerugaba agezezzaako okubeera nga awa abantu omusimbi omuyitirivu era abantu bonna abanneetoolodde bonna abaali kugamba bonna agezezzaako okubawa enguzi nga abagamba kimu gwe mu just muteere kano mu kyokulya kyonna muwe akatwa. Naye balina obutwa bw'amaanyi okuva mu ggwanga erya Korea eyo batugamba bannange obutwa buzibu nnyo. Kakati ng'amuwa amuwa akatwa waliwo okubeera ng'okutta akatwa nno n'okakwata bubi ne weerabira n'ogenda okanoosa n'oyitirayo anti oli mu ntale ezitakukwatako. Kakati mbwagezezzaako nnyo okubarayibinga kirabika ndowooza nga bagenda bamuka omusajja atuwadde akatwa tukakuuyi. Kati bw'atyo nti bino byonna Muhoozi okubikola ennugu eva lwakuba nti nno Lukira Bashaija yagambye okusisinkana Muhoozi. Kati munnange yapositiza n'agamba nti kati ali eyo akola amakudde mugamanyi amakudde kwata wano nga mukiwato kyo wano mukize wano kati ge makudde omuntu bamera amakudde awo. Kakati agamba nti ali eyo Muhoozi ali mu kukola amakudde n'ayongerako munnange okubeera ng'amusoomooza mu ngeri y'okuvuma okwaddala okuvuma okwaddala amubode sheminga. Kakati agamba nti omusajja ono ow'omugejjo ogutagambika atasobola n'okugoba enkoko endwadde mbakati olwo agezako kugoba nze Lukira Bashaija the great tajja kusobola. Kakwenza muganda wange teyakomyawo n'ayongerezaako okubeera nga ayinvayitinga Muhoozi Kainerugaba nti ekisangani wano tijjangu ekisangani kyagamba nti eyo bwe basisinkanayo agenda kumubuulira akawonvu n'akagga ng'amubuulira mazima. Yamugenda nti come to Kishangani and I show you what your father did to Kwaheru, you are your mother. Nti jangu wano Kishangani nkubuulira amazima nkulage taata wo Museveni oyo gw'olaba gw'oyita the great kye yakola maama wo omutuufu gwe bayitaka Kwaheru, maama we owaddala, maama wa Muhoozi owaddala bamuyita Kahweru yafa. Munnange Kakwenza bw'atyo bwe yawandiise. Kakati mu statement eno yennyini abantu mu kugikubamu ttooki bagamba bannange tulinze paati tutulabe lwaki tatumaliddeeyo. Munnange Kakwenza oyo gwe mulaba si mupya si stranger mu controversy eno era nga gye buvuddeko abadde nga munnange akulisizinga nnyo Muhoozi wamu ne gavumenti ya Uganda avuddeyo n'ayogera ku experience gye yafuna mu kumutulugunya nga bamusibye era agamba nti Muhoozi Kainerugaba yabiri emabega tiyamusisinkana n'omusisinkana mbu yagendayo mu kkomera eyo lwali bamusibye mu Torture Chambers ne bagasimbagana bwe yagaana byayagala n'alagira bamukube olugolu gwonna n'avayo bonna Uganda eguliko makisi z'emiggo ebikuyiro. Kakati agamba nti bino byonna
ebyo byonna byatubulidde awo ebya mama wa Muhoozi Kaweeru ebyaki byonna agenda biteeka mu katabo ke upcoming book ke bayita Savage Avenger. Nti kagenda kubaka wa details ku kyayise the sins of the general. Nti kagenda kuba katuwa akawonvu n'akagga ku kyayise ebikolobero bya general Muhoozi Kayini Lugaba. Muganda wange kino kitegeeza nti terunaggwa. Hillside View Apartments kyekifo ekitegekeddwa obulungi eri gwe wenna eyandyetaaze okubaako w'opangisa okusula okumala ennaku engere. Ekifo kino kirimu buli kimu, oba oyinza okugamba kiri fully furnished, kirina free wifi, parking nga ziddala ate nga ya bwereere. Apartments zino zizimbiddwa ku mulembe, anti munnange bw'ogipangisa obeera ng'ali mu makaago, tolina kiweetaaga kwetikka kutwala, oyagala kwefumbira buli kimu mwekiri, ate nga ne ba caretakers babaawo okuweereza. Security y'amaanyi emisana n'ekiro, kifo kisirifu ekiyinza okuwa emirembe okuwummuliramu ate nga n'omulirwano gwa buvunaanyizibwa. Hillside View Apartments zisangibwa ku kyalo Janyi ku Kyaki. Bwendo munnange ava ku Entebbe Airport ovugirawo eddakiika 25 zokka olubootuuka ekitende Kajjansi, n'ovugirawo eddakiika 8 zokka okutuuka ku Hillside View Apartments. Bw'oba ova Kampala ovugirawo eddakiika 25 zokka, ate gwe munnange ava e Munyonyo Kinyana Mpindi kubanga eddakiika ziri 10 zokka. Emiwendo gikkirizika ate nga gyakuteesa. Kuba ku 0704 13 19 99 oba 0770 717 98. Ku mulundi guno General Kwetu Marshal muganda wange balabika bazze bakambwe nnyo era nga tebaagala mbeera ya kubarizoninga oba kubalemesa, era nga buli gwebasuubira okuba nti nno ayinza okubalabisa balina okumuggyawo. Era munnange okukakana nga Lawyer wa Besigye omukambwe ennyo bw'atyo kooti yeefudde nti aginyizizza nnyo, era okukakana ng'ate naye tebamusibye, nga naye bamusibye. Jjukira nti Desemba omwaka oguwedde ennaku zaali 10 ne batukakasa temunnange omusango gwa Dr. Kizza Besigye ne muno gwavunaanibwa naye Haji Obeid Kamulegeya bwakubeera nga guddamu ennaku z'omwezi nga 7 January 2025 wali ku court martial e Makindye. Bwe tutyo nga tukomawo back in action, era gabadde mawulire malungi okusooka eri Dr. Kizza Besigye nti Uganda Law Council yabadde emaze okubeera nga ewa practicing license ey'akaseera eri lead counsel we Munnakenya Munnabyabufuzi Martha Wangeri Karua, nga munnange era yamukiikiridde, yakuliddemu ttiimu mukiikiridde olunaku ennaku z'omwezi nga 7. Kaakati munnange Karua bw'atyo nga layisinsi emaze okubeera ng'emuweebwa ennaku z'omwezi 23 Desemba 2024, oluvannyuma lw'okubeera nti nno okusooka baasooka ne bagaana, era nga waliwo ensonga nnyingi nnyo ze baali baawa lwaki baali baganja okubeera nga bamuwa layisinsi okubeera nga akiikirira omuntu we. Kakati munnange kooti bwetyo ennaku z'omwezi nga 7 mu kuddamu munnange Lawyer Aaron Kiiza ono abadde w'amaanyi nnyo, era mu butuufu nga bw'owulira by'ayogera ng'olabira ddala nti oludda olwa gavumenti omusajja waabwe gwe balinayo tamusobolerako ddala yadde n'akamu, era ng'alabika amunyiiriza ddala. Kye bayita okunyiiriza omanyi ebiseera ebisinga obungi omuntu oba tasobola kuteekawo kurezoninga oba ewantu weetaaga okubeera nga wannyonnyolwa nga tasobola ateekawo busungu. Muganda wange omusajja agenza okulaba nga tebisoboka, ndowooza bazze beetegese. Kino nze mbadde nkiraba nga kyabadde kyetegekere nti ono bw'anaaleeta ebibuuzo byebyo byagezako okubeera nga akalubya mu kkooti, kubano baatandikirawo okubeera nga balabika omu alabika ate mukalubo nnyo ku munne. Kale Aaron Kiiza bw'atyo muganda wange ate tateekeddwa mu kaguuli ke kamu ne Dr. Kizza Besigye wamu ne Obeid Kamulegeya ng'ensonga yakuyisa maaso mu kkooti. Munnange oluvannyuma lw'okukwatibwa kooti bwetyo ezzeemu oluvannyuma eddakiika 3 nga bawumuddemu military
okusobozesa Mitalo okubeera nga ekkakkanya abawagizi ba Dr. Kizza Besigye wamu ne balooya munnange abasigadde mu shooku nga tebategedde kikigenda mu maaso. Omusajja waabwe bamukutte Aaron Kizza abadde w'amaanyi ennyo mu kwogera, era kwe bw'ozzaayo ku butambi n'owulira by'abadde ayogera okuviira ddala omusango bwe gwatandika okwakasiza ddala nti looya wa gavumenti abadde asisinkana akaseera akazibu ennyo. Kakati mu ntandikwa ku makya era tebyababeeredde birungi nnyo ttiimu ya Besigye, kubanga baasoose kubeera nga beesika ebitogi ne military police wali ku geeti ya court martial. Balooya bakiike Dr. Kizza Besigye munnange tebyababeeredde byangu ku geeti ya court martial, oluvannyuma lw'okubeera nti nno baasoose kubeera nga bakeerezebwa okuyingira. Balooya bwe batyo baabuuzizza abasirikale abaliwo ku geeti ababali beeseze okubeera nga bayingira ti kiki, lwaki mugaanye, ne bavaamu ne bagenda baleka okubeera nga banyenyanyenya geeti bagiggule. Bannanga abasirikale ba komanda ababaddewo ne babalagira nti babasindike babazzeeyo, era ne babasindika ne babazzaayo. Security court martial ebadde y'amaanyi nnyo, era abantu ababaddewo babadde bangi abasirikale okusinga munnange ku bulijjo ababaawo. Ate era mu kwetegereza obadde olaba nga abasirikale abaaliwo abakadde babadde bonna bakyusiddwa, nga baliwo bonna bapya. Abawagizi ba Dr. Kizza Besigye, aba People's Front for Freedom, bano bwe batyo munnange tebakkiriziddwa kubeera nga bayingira mu kooti. Babadde balina kubeera nga basigala abakulembeze bokka ababadde bamanyikiddwa, bamemba ba paalamenti abamanyikiddwa be bakkiriziddwa okubeera nga bayingira, era abantu abasinga obungi basigadde wabweru wa kooti, wabweru wa geeti. Kati embeera bwetyo yayongedde okubeera nga ate munnange ekoma kwerimu olw'ensonga nti abawagizi ba Dr. Kizza Besigye baatuse n'okukuba layini, sala wano militale mugezeko musala wano mulabe ekinaabatuukako. Kakati munnange ekyo kyaleese obwogeke bw'amaanyi. Kakati kooti newankubadde yabadde inatandika ssaawa 4, balooya babadde bakyabakebera akawunvu n'akagga, kugambye abasajja baaza ku geeti, baaza buli kamu nti bagenda okuyingira kooti ng'obudde buyisemu ku ssaawa 4. Kakati jjukira omusango guno gulimu okuwakanya Dr. Besigye ne munne Obed okubeera nga bawozesebwa mu kooti martial. Tebalina kuwozesebwa mu kooti ez'abantu kubanga munnange bo si basirikale. Ku sayidi endala kyaki teganye munnange okusabira ofisa wa UPDF eyeekubye essasi n'afa Lieutenant Ariho oluvannyuma lw'okwetta. Munnange tuli wali mu Rukiga district wano mu Uganda, era omubiri ogwa Lieutenant Amon Ariho, era nga ono munnange abadde musirikale owa Uganda People's Defence Forces eyajjawo obulamu bwe wiiki ewedde. Ono nno munnange yaziikiddwa mu kuziikwa kwabadde okw'ekimpowooze okwajjudde ennaku mu Rukiga district. Lieutenant Ariho bw'atyo yali abadde aweereza mu UPDF Engineering Brigade. Bw'atyo amawulire nagakuwako last week nti yeevuga mu mmotoka n'agenda wano e Nakirebe wakati wa Wakiso n'Empigi district. Bw'atyo n'ayimirira ku kasaawa awo emmotoka ye eya bulaako bwe ya Wish. Munnange n'asaba abaali basamba omupiira baveewo bagende, oluvannyuma ne yeekuba essasi n'afiirawo. Naye agenda okugenda nga bw'akubira abantu be nti bannange mu ssaawa eziwera 10 ez'olweggulo mutandika okunoonya omulambo gwange. Bagenda munnange okubeera nga bafaayo okukikola kuno, okubeera nga basitoopinga ate teyeekuba essasi. Kati okuziikibwa kwe yaziikiddwa wiikendi ewedde. Munnange abantu mu nnaku ab'eŋŋanda n'emikwano babaddeyo, naye teyaweeziikiddwa mu bitiibwa ng'omusirikale wa UPDF. Oluvannyuma
munnange olw'okuba nti yamenya amateeka yamenya kugamba yetta ekitakkirizibwa mu UPDF kati yaziikibwa mu bitiibwa nga b'officers abalala ba UPDF bwe baali badde baziikibwa. Era kino munnange ne kiba nti kyaleetedde abakungu bazze okubeera nga bennyika. Ate munnange to make matters worse, church nayo n'etagendayo kubanga nti yessibwa essi era tebamuwadde Christian burial okusinziira ku nfa gye yafuddemu nti yessibwa essi. Kati munnange omubiri gwe bwe gutyo, emmotoka private funeral service car eyagututte UPDF nga tebiriimu ku bijja gye yaziikiddwa. Era nkugambye nti essaala nti bamusabire tebakikoze ba family members n'emikwano n'abakulembeze ku kyalo bwe bati munnange bye baayogedde mu kukungubagako ne mu kuziikibwa munnange bwe batyo ne babeera nga nabo munnange beewoonya bagamba iyo omusajja lwaki bamusalira omusango. Kakati Chief of Defence Forces Muhoozi Kainerugaba ono kimuvuddeko yalaga obwennyamivu obw'engeri Lieutenant Ariho gye yafaamu. Era jjukira nti Ariho ng'afa mu kwetta yaleka akabaluwa era n'awa Muhoozi ensonga lwaki yese n'abaako ofiisi omu gwayogerako bwe yajja mu Engineering Brigade yatandika okukyusa buli omu ng'agoba bugobi bonna era enguzi eri eyo mbu ng'enyooka. Kati Muhoozi bw'atyo n'alayira nti kino agenda kubanga akitunuulira nnyo kubanga kye kyavuddeko okufa kwa ofiisi ono Lieutenant Ariho. Yagambye nti kinnumye nnyo okuba nti nno ofiisi ono omuto yesse Lieutenant Ariho, naye ekimusse ekimuviiriddeko okufa nguzi bwe kye tubadde twogerako ne taata wange kye twayogerako kati ngenda kuba nkikolako. Omukyala we amanyikiddwa nga Violet Nachi ono nga ye mukyala wa Ariho, mukyala omukulu ate era nga naye UPDF officer. Bw'atyo yakakasizza nti baawe omugenzi abadde n'ebizibu ku mulimu okumala ebbanga, abadde ne stress nene nnyo ng'eva ku mulimu era nga bwe yasiteetinga mu kabaluwa ke yaleka. Era n'akuba omulangire gavumenti nti banne baddiremu Ariho, bamuddiremu nti bakkirize akasente ka pension bakate kasobole okubeera nkayambako ku bakyala be abana n'abaana. Abadde alina abakyala bana n'abaana, mukyala we omukulu naye munnange ofiisa wa UPDF. Kubanga abaana beetaaga financial stability oluvannyuma lw'okufiira ku kitaabwe kubanga munnange yabadde breadwinner. Omukyala omukulu Violet Nachi ono munnange nga ye mukyala omukulu w'omugenzi Ariho bw'atyo yatutegeezezza. Kano Milton Katale Nyeba ono nga wa Luganda era nga ye yayingiza Ariho mu magye. Bw'atyo yategeezezza, yannyonnyodde abantu obuzibu oba obunene bw'ekintu ky'Ariho kye yakola okwetta n'abagamba munnaye kino kimenya amateeka agafuga amagye aga UPDF. Naye bw'atyo neyeeyama okubeera nti nno agenda kuba munnange alemerako abaana basobole okubeera nga baweebwa obuyambi n'akasente aka pension kasobole okubeera nga kavaayo. Wataabeewo akali agambe nti ako tekaliyo kuba yetta bwesse. Kakati bwe batyo abakulembeze b'oku kyalo nga basaba UPDF authorities okubeera nga banoonyereza circumstances ezaaviiriddeko Ariho okubeera nga yetta, era nga bagamba nti beetaaga okubeera nga batunuulira nnyo ensonga ya stress mu basirikale ne mental health, emitwe emitabangufu egiva ku biragalalagala ne stress obuulyawo egiri mu officers ebiyinza okuvaako similar incidents mu future. Okufa kwa Ariho, Lieutenant Ariho kuno munnange kuyinza okuba kwegamba nga kuleeteddewo okumanya nti ddala abasirikale bano balina mental health challenges. Era obukakafu mu 2022 bagamba nti mu Uganda wano barekodinga cases ez'abapoliisi b'officers
13 bano bonna betta ate era ne mu UPDF ne wabeerayo similar cases nnya abasirikale ba UPDF omunange nga bijja mu bulamu bw'ensi. Gwe wonna akola business mu Kampala kikulu nnyo okumanya nti munnange entambula eyinza okutaataaganamu era ng'eno entambula yakuzuzumbiza ddala abantu mukimanyi bulungi nnyo nti wabeerayo enkuŋŋaana wano mu Kampala ezitegekeddwa emunyonyo awo muganda wange abantu bafuna ebizibu mu ntambula kakati nga bwe kiri nti munnange ekijja omanyi kinyaga bitono enguudo zigenda kuggalwa tugenda mu AU Summit Kampala ennaku z'omwezi 9 January bwitandika era munnange leero njagala okubuulira affected routes nti amakubo agagenda okubeera nga gaggalwa oba ne diversions zigenda okubeera nga zikolebwa. Kale munnange mwetegekere bannayuganda okubeera nga twaniriza munnange African Union Extraordinary Summit okuviira ddala ennaku z'omwezi nga 9 paka nga 11 January 2025 era nga event eno ey'amakulu ennyo munnange egenda kubeera nga ekuŋŋaanyiza ddala ba delegates abaweerera ddala 2,000 okuviira ddala mu mawanga ba member states member countries 49 bagenda kuba boogera badiscussinga the Comprehensive Africa Agriculture Development Program strategy yayo and recommendation plan for 2026-2035 bagenda kwogera ku byabulimi okutwaliza awamu mu Africa program na nteekateeka ki era ne plan ki ze balina okubeera nga munnange ebyobulimi oba program ya agriculture ebukala era ekulaakulana mu Africa plan okuviira ddala 2026-2035 bagenda kuba bakuwa plan eyawo wonna okutwaliza awamu. Kakati munnange okakasa nti buli kimu kitambula bulungi kitambula smoothly safely eri abagenda okubeerawo ba attendees abagenda okubeera nga baatendinga summit eno munnange traffic police emaze okubeera nga erangirira major changes to traffic in the area. Enguudo eziwererako ddala zino nga munnange ziriidinga ku summit n'endala ezivaayo ku venue zigenda kuba ziggalwa akaseera akagere ezimu zigenda kubeera diverted kwegamba kibategeeza nti ezimu ziggalwe endala bazikyuse nti mufo ky'okuyitaano yite eri ekigenda okwongeramu ku distance olumu ne transport ayinza okweyongera. Kakati munnange main route okugenda ku summit egenda kubeera Kampala Entebbe Expressway era nga eno ye connectinga Entebbe International Airport ku Speak Resort Munyonyo. Event eno gyegenda okubeera nga munnange ekwasaganyizibwa. Kakati oluguudo luno lugenda kuba nga lutunuulirwa security egenda kubeera gulugulu diversions zigenda kubeerawo nga ba delegates batambula era nga okusinziira ku traffic control measures bagezezaako kubeera nga batulambululira biki ebigenda okubeera nga bikolebwa. Kakati road diversions bagamba traffic egenda kuba nga eridirectingibwa ku key points omuli Mpala, Kisubi, Kajansi flyover, Serena, Kigo, Mutungo, Kitiko, traffic lights wamu ne Munyonyo roundabout awo nabagenda kuba muganda wange nga buli kaseera bakyusakyusaawo. Kakati munnange wagenda kubeerawo security checkpoints Munyonyo roundabout okakasa nti munnange security ebeera etunuulirwa n'eriiso ejjogi. Kati diversions okuva ku Nani Summit traffic emmotoka ezitagenda kubeera nga zigenda ku summit zigenda kuba munnange ate baziridirectinga okuyita ku Salama Road wamu ne Buziga Road. Enkyukakyuka ku Northern Bypass zisuubirwa era nga diversions ku Northern Bypass wali ebisega flyover awo
flyover ettawuni y'e Busega ne Sentema Nansana Busega interchanges muzisuubire. Okwongerezaako pikipiki tezigenda kubeera nga zikkirizibwa munnange okubeera nga zigenda e Kajjansi Munyonyo oba ku Summit Venue mu kiseera ekyo. Gwe wa pikipiki bodaboda muganda nti weesazasaaza bayinza okukukwata okukulya mu nsi y'olukwe. Ogenda okumaliriza nga bakubuuza tubuulire emmundu gye ziri. Bakusanze n'amasasi. Ebyo muganda wange mubimanyi bulungi nnyo wano e Kampala. Kakati abatambuzi abakozesa Entebbe International Airport nabo baweereddwa amagezi mu ngendo zaabwe bazi planning in advance okusobola okubeera nga beewala okukeerezebwa kubanga traffic changes muziwulidde era ba traffic officers bagenda kubeerawo mu bifo okubeera nga munnange bagayidinga buli muntu yenna mu kiseera ako akagenda okubeera busy ennyo